Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi. Nakutoledde salamu eggulo n'ogamba nti muganda wange era ntoledde ku salamu naye bulijjo nga ngitoola eri mugguna muganda wange ogamba otya? Bulungi. Ogamba otya? Leero ndi mu weekend tisagala bamixing ebintu. Era weekend toli ku office? Siri ku office, mpale eno tebajoogerako. Batwale ku salamu once again. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mugamba mutya, muli mutya abalabi ba Nyondo Media. Platform elimu, is it humanitarian, right? Information. Ayamba abantu kulaba nti information abayamba mu butafiirwa ssente ne mu butonoona budde. Kubanga oba amanyi bagamba amagezi muliro, right? Oyokya ebyo byandi kusumbuye nga mu kwonoona obudde, mu kwonoona ssente, mu kifo ky'okwokya ssente ate oyokyamu butamanya. Omanyi lwaki nkunoonyezaako? Kuba gwe omuntu gw'ensooka okulowoozaako mu nsonga zino ezigenda mu maaso mu ggwanga wano mu UAE. Kaakati nabaddeko mu gurupu ya Nkuba Kyeyo. Era gwe wasoose okujjaawo n'otola salaamu n'empya information gwe wabadde owa. Whereby nti Amnesty yahandise lwaleero ennaku z'omwezi nga lumu nga gye basuubiza batuukiriza nti buli mwana ali mukebera mu passport right now alaga nti takyalina fines. Wabula ekiriwo ekiconfusing abantu saawa eno kye bajagala okliyaringe nti omwana alina kgenda direct ku visa company yonna n'ateekamu visa oba waliwo ekyetaagisa ekirala. Okusookera ddala alhamdulillah Allah tusaasire netuuka ku luno olunaku olwa 1st September. However tujjidde mu weekend naye kituyambye nti ate at least katubabuulire mu ggandaalo lino enkeera bwe banaatandikira okuyirirwa okutereeza empapula nga buli kimu kiri malidaadi sana nga bamanyi ekikola ekigenda mu maaso. Okusookera ddala gavumenti yateekawo enteekateeka eya Amnesty naye okugrantinga Amnesty waliwo bye beetaaga ebyo. Sagala mwana Munnayuganda akola ensobi agende mu immigration agambe nti ndi mukola freelance visa. Don't say it. Muganda wange mwannyinaze tokikola because baagala sponsor nga alaga is well established okuba nga akuwa omulimu okukozesa wabula tebakugambe nti you mentioning ekigambo freelance visa. They want a resident with a work permit. Kyebandiyise employee. Kitegeeza aba ne employer omukozesa. Kitegeeza olina ogenda ku immigration okola registration eno ng'olina empapula eziraga new sponsor oba boss omupya. Ng'empapula ezo zirina okubeera za company eyo nga zivudde mu Ministry of Labour and Human Resource, which is a labor contract. Erina okuba nga company eyo yakuteereddeyo netandika ku visa process yo n'oba nga mwafunye kye tuyita labor approval. Labor approval kitegeeza nti the first labor card which we call labor card esooka eya 2 months. Nabinyonyoddeko ku makyamu ezo group ndwawo okukola recordings these days actually because oyogera kino nwaba wajja nalowooza nti omukyalenjinga mulimu abaana abamanyi ng'ayogera ngira woba omuwulidde some points mutuufu wabaawo wa mistakeninze n'ogamba ebisinga obungi aba abyogedde ensobi emu tosobola giku naye ne wabaawo oli najja n'agamba mugende ku tashiru mugende ku biki ebyo bikyamu segedde tosobola agenda ku tashiru tegenda kugiramu tegenda kukozesa registration tegenda kukozesa anything regards ICP violations no. That's why omuntu wabeera ne asobola okubeera nga alina valid resident visa naye nga ate alina kye bayita labor fines byanjawulo gye miteeko gyanjawulo.
so kuona omuntu ali ku visa nga yali ku cancellation bamucancelling nga talina valid visa oba visit visa nga yagwa ku those are ICP violations oba twandise fines eziva mu immigration okitegeera ziba wavinga abscond ne baziwavinga zino ban entono eziri ku low case ezitali za high case ne cases zinamu grades ezo cases ezawaggulu criminal cases tebaziwavinze bawevinze fines eza visa ne bawevinga absconds ne bawevinga zino ban waliwo bubani obujja nti oba nkinyonyole nti omuntu yali alina gwakolera namureportingako ka case nti yanziba obuli minor minor cases causing a travel ban actually nga tosobola kufuluma tosobola kufuna visa babuwevinze obwo criminal cases ez'amaanyi simana ezo ziri kweziri fines eza RTA kweziri fines eza wifi kweziri era oyo alinako fines eza wifi tebaziwevinze ebyo ebibuuzo nfunye ebingi actually yemu ku nsonga lwaki nakedde omwana asobola okukola visa nga newankubadde alina fines ezo tanabazisasula fines za basi za train actually ezo fines tezigana muntu kuteekamu visa kubanga omuntu asobola okuba nga alina fines za basi n'omukolera visa change n'agenda nadda you understand but omuntu waba agenda eka nga alina visa eri valid naye nga alina fines etwandise eza labor okitegedde labor fines nga alina ne fines za wifi ate oyo bamukwatira ku kisene bamugaa sokozikiriya tafuluma kati wetutudde ku mulamwa gwa amnesty nti omuntu agenda okuba nga aganyulwa mu amnesty luli twakyogera kati wano katukikoneko bukoonyi tukittaanye nti okusookera ddala genda ku immigration ya government so si ku immigration ya agent okitegedde ya government si ya agent okusookera ddala woba ogenda okutandika visa gitandike togenda ku immigration ya agent akolera visa oba PRO akolera visa genda ku immigration ya government gye balambise okubanga ogendako ziriwa Dubai visa mugende ku Awil okwebuuza ne consultation for further inquiries eziba zikusumbiye ng'osobeddwa genda ku Ama Center for Dubai inquiry oyo nga wa overstayingira ku visa ya Dubai Abu Dhabi genda ku Sweihan genda ku Al Dafra genda ku Al Shahama genda ku envanyo mutwe Al Makam ezo ziri nnya ziri Abu Dhabi ezo zikwasaganya Abu Dhabi Sharjah hate no yesumbwa nya abantu Sharjah abantu banja balina visa ya Sharjah nete bamanyi immigration genda ku Sharjah immigration bagita Al-Rahmaniya kitekemu ekigambo mu Google eri mu Sharjah otuseeyo Abu Dhabi ziri Abu Dhabi yes ezigenda okubeera mu Dubai zina kuba mu Dubai yes era omwana alina genda Abu Dhabi yes alina genda Sharjah yes wagundi abere muno yes Ajumani agenda Ajumani that's why nti omuntu waafuna visa katukize mu lulimi olwangu ekibadde common outpass omanyi bantu ekintu ekigetinga common bakitegeera mangu outpass zibaddewo naye nga outpass okusookera eddala edda twali tuzikola nga ziva Awil that is deportation center yekwasaganya ku biometrics ne amnesty erimu kye bayita registration biometrics olina okuteekayo oluusi okusikaninga biometrics zanjawulo waliwo gye batakuggyako bigalo ne bakusikaninga busikaninzibwa oti ng'otunuddemu mu camera that is a biometric because they are taking your biometric facial data okitegedde wabaawo ne gye bayita biometrics for fingerprints okitegedde kati kijja kusinziira bo kiba mashini ze bakozesa whether za bigalo na face omulundi gumu oba za face zokka oba za bigalo kyokka okitegedde kati eyo gyogenda kye bayita federal custom yebeerako deportation oba center jail okitegedde yeyo gyolaba nti eya Sharjah
gyeri eya Abu Dhabi gyeri Swehani eya Dubai weeri Awil okitegedde kati ebintu bikyuka okusinza ku gavumenti nga webe ebiteeseteese so singa ffe wetwogera naye nga gavumenti webe ebiteeseteese wetukola ki otulina okugoberera nze nange kamwa kwogera sigenda kwogera byenjagala client wange kuwulira waliwo n'omwana gwe mbadde nnyonya nagamba obuzibu bwoddooni otukanga nnyo obikalubyamu naye nze kyomugamba nsaagala ssente nzaagala nina osasula rent okitegedde era mugambe omanyi kati genda ofune akugamba byoyagala owulira nze nyinza okuba nti sijja kusobola kubuulira ekyo kyoyagala kuwulira nagamba ate kale kati ddamu nyinyonyole buto so ddoni mu bufunze omwana aleme genda ku any visa company kugamba nti bantekeremu visa kyateeka alina okusooka okuvisitinga offices ezo zomensionize okusinziira ku visa gyabaddeko gyeyakolebwa oba gyeyava owanfunye bubi omwana yenna oba omuntu yenna kaŋambe kale omuntu yenna kuba mulimu abantu abakulu mulimu abavubuka tetuyinza batwale mu kategole y'abaana omuntu yenna ng'oli mu overstay sooka okole application zino wammanga oba oyagala kukola residence visa kusigala tandika ne labor contract sasula bakutandikire visa kale mu bufunzi okitegedde then ekirala gwayagala okudda eka togenda ku amnesty registration oba kufuna exit permit nga tolina ticket ekirala tosobola gendayo mwenna mu kategore mwenna nga temulina mpapula oba document eyitibwa passport kubanga gweyagala kufuluma naye baagala passport yo gwe ayagala okusigala baagala passport yo gwe atalina passport naye ng'oyagala kufuluma ojja kufuluma olina okubeera nekyetuyita embassy travel documents because embassy yokka yeegayibwa authority okuba ng'okolaki ng'okkirizibwa okugendera ku kipapula kye kya emergency. That's why it is called emergency travel document because it is for emergency. Amnesty is an emergency call whereby it is only 2 months and the exit permit is only valid for 14 days. Omwana ayagala okufuluma jukira reserve fines tagenda kola because ticket wabula ayina okugenda applying for amnesty ng'alina ticket ye afulume kati ayagala okusigala ayagala kukola freelance tekimwetakisa kugenda ku offices ezo yagenda bugezi natekamu agende ku office atandike visa then nga wonalaba nti muli mukola fine reduction ne muyina visa gye mutandika ne muteekayo labor contract ne muyimirizaamu labor approval ng'evuddeyo ne mumusindika yalina okufunira approval ya fine reduction n'avaayo nga ziri approved ne mukola ki ne muteekamu kuba nkigeraageranye ku abscon nti you can't apply new entry permit application when there is an abscon. It will not get approved. You apply and hold, then you send this person to immigration for approval. Nakola kyonna kye baba mukozeseza emitendera n'akomawo, then no submitting ne approving ne musasula fines n'akola ki ne mukola change status n'agenda ku medical nabi nekyo kiri just kino wandibadde abscond tulekewo amnesty abakola visa ewali abscond mutekewo amnesty. Amnesty procedure nikyo badde okola mu kujja ka abscond kyoba okola ku amnesty tandika visa stopping la ku labor card emaze okufuluma then ono musindika agende ku immigration akola registration afune approval ya amnesty because amnesty is granted generally but individually you have to register. You have to register for it. For it. Okitegedde? Oh. Yeah. Bwekiri. Kansuubire mu kitegedde nabadde bambuuza ebibuuzo ebingi ennyo nange mbadde sina ansa yammwe ne mbatira akafulo abeere ng'akola ki nga abannyonnyola awo nga tuvuddewo kyemanyi bategedde bulungi nnyo nabategedde agenda mu comment section yateekayo ka question era mbeere nga nkubuuza bulungi nnyo tubeere nga tukuddamu tugende ku outpass. Ngenda kati ku outpass mwina lifetime ban. Yes, naye mwagala kudda tekiri ku amnesty nti mugenda kuddira mu amnesty. But omuntu ali yafulumira ku outpass, what you can do is
woba inanga mulimu abali ku outpass nga bafuluma naye nga balina emikisa nti balina bakama baabwe bali bakolera no mu overstay naye nga bali babaagala nnyo. Those bosses, they can help you to come back. Yes. But yeah, this is the criteria. Oba gwe mutendera mutugenda okwogerako. Yogera ne boss wo agende ku embassy afune embassy letter ngeriko omukono gwa signatory wa embassy, whether is ambassador or deputy ambassador, I don't know. Asayiningeko bastampingeko, then bakwate embassy letter eno nge mentioning the cause of that ban. Ensonga lwaki wafuna ban eyo nafuna overstay nenfundikira nga nemereddwa nefuna outpass ngenda okwekanga banga manfunye lifetime ban. But I want to lift my ban which was imposed due to overstay and outpass. You understand? Then boss wo ogenda mubulira story eyo abiwandiike mu buwandiiko oba bimuwandiikire yabikopi. Then wabikopa akwate abitwale eri babiwandiike mu buwandiike ku lupapula lwa embassy ng'olaba travel documents wezijja nti kubeerako gundiro naye nga kiri it's headed by embassy and stamped and signed by a sole signatory who is responsible for that. Ne embassy letter bwetyo bwebera ye shortcut esinga obwangu eri cheap eriftinga ban. Kati mwote musobola kukikola? Kakati boss wo agenda ku providing a proof of sponsorship nti ebyaddala ngenda muzza ngenda mulabirira ngenda muwa visa ngenda musasula omusaala muwene w'okusula. Eyo proof akiteke mu buwandiike atekeko wali eri mu gundi mu embassy letter bateekamu details Emirates ID ye amanya ge ne passport ne nationality ye nga sponsor okitegedde na mentioninga nti wano ya na consent nga nti agenda kulabirira then embassy ne signinga kati we bajjayo olupapula ku embassy balutwala ne bakola legal translation then ne bambala ne balutwala ku any typing center oba kangambe gye bakolera visa eyo ne balwatachinga ku system visa automatically eyitabulisa oyo wa outpass kabere ngomulala alina bani endala bakitegedde. Yes. So baleme kulimbibwa ba agency mbuni so outpass yange inquiry nja kukomyawo zigenda rejecting azo visa ekirala togere kuwa visa change. Wa visa change Amnesty kirizo kola visa change. Yes. Ye. Yetaga. Wetaga wood. Ngena kimenya. Omuntu wa Amnesty ngosaba Amnesty nengo yakala kola visa change kwasi bangi bonna nti basobola ku affordinga employment or residence visa ya 2 years. Emitendera gye mulina okukola oba musula ali ku deportation kugundi omino registeringira eno nga ebatekamu ka ticket olukafuna bwoti ngo omyama bwimama tegede ngogeno okola ekigalo ngovayo ngodda ku kisaawe ye trick yokka. Yes, because bakugambye nti okufuna amnesty okudda ku visa tugenda teka mu butesi direct ntirayo ka visa change ngende nkomewe wali obani batuwadde ka amnesty nedda babagambye mugende mutukirie sente ezeze za registration. Kitegeeza obanga oli ku visa like ngaona ganti oli ku oyagala kola visa change olina okukwata ticket ye ticket yeno ye kuyisaawo so si labor contract because go yagala kola visa change kati labor contract ya wa employment but wa visa change aina kuba na ticket era ticket ejja kulambika A to A ebera ko stamp fena tukimanyi kati banja bakola visa change naye obudde tricky weri obudde bukumala okuva mu line eno queue gyona abera mweno ku registration center okubitinga time ku airport okategedako kabo bali bakoze kati obudde obutakumala ati kano anawakana abatabanga ku takolanga ko kuba client mu Amnesty ya 2018 kwa this is not the first Amnesty. Nothing new to me. Oshegede omuntu anakola visa change oba A to A if you know your visa is Abu Dhabi
funayo mukwano gwo Abu Dhabi osuleka Abu Dhabi indato no wakuwera ticket oba we ojja nkukolere visa change ne nkuwa ticket eyo wenji kuwera bwenti jukira so okugamba enkya saawa 7 bera ku airport oshegedde kati gwe saawa 7 ezo nkuwadde ticket saawa mmeka era eri Abu Dhabi we ba visa ya Abu Dhabi registration ogenda gikola saawa mmeka oveyo saawa mmeka ku airport oberewo saawa mmeka. That is the trick. Nti water beating a time mugenda kola kino kye bayita rebook. Mwenna abasinga mugenda kola rebook we munate temusode beating a time eyo ababa visa change. Kishege. Yeah. Weshito wechiri. Nga tumaliriza. Waliwo meeting enkulu gye wabaddemu ko recent. Biki ebyabaddeyo? Actually kubimu meeting yali awo kwa Lukusais. Si meeting, it's a seminar. I will not say it's a meeting because imbanga eyewadde mbu twakola programu nabo. Oshegedde. It was a seminar. Yali ejjuddemu okusinga ba PROs. Nga I'm also PRO. I got the privilege nenfuna exclusive information. Obaje wekito wekibera. Information nga avira ddala mu abasajja bambala uniform. Yes. Nga atudde wali ne banne nabavudde mu ministry mu makanzu gaabwe aba immigration anti bambala uniform ya immigration ne batulambululira era nga tusobola obuuza ebibuuzo osegete mu seminaire ekyaliyo nti kyamukisa mubi wano gavumenti yano tetukkiriza oba toli wa media tokwata ki tokwata gundi omaye ate abafirika twagala nnyo information yali oba ne netunuzamu ka kamera neno mu seminar osegete kino kyekiriyo wali baba basobola okukwata naye kyobojjeyo kyekisinga obukulu okulaba nti obuulira community gy'oservinga kubanga nze ndi PRO ndi servant osegete. Actually some people when I talk of being a PRO they think it's a joke because this being a PRO si kyakwogera bogezi nti ndi PRO. Okubeera PRO. PRO kitegeeza public relations officer. Omugaso gwa PRO si kubeera nti olina obuyinza toli w'amaanyi but obuvunaanyizibwa bwakuweebwa gavumenti. That's why immigration erina okuwa kaadi eno kitegeeza ogenda n'ogiwandiisa n'ogifuna okusinziira era aliwo bye bakusaba ogifuna okitegedde ne wabeerawo unfortunate wallet yange mubamu ziba kaadi bbiri ne wabeerawo n'eya gundi n'eya ministry wagirabako eri eya brown eba ya ministry erina PRO kaadi yaayo ne wabeerawo ne kye bayita eya immigration yeeno ziba bbiri. Ekinyamba nti nze kanchogerere ku kamera PRO cards zino everyone can get them. I know obusobozi n'ebisaanizo but nze nazifuna lwa nsonga nasoma public relations from Skyline University in Sharjah era be bazitugoberako ebiseera ebyo kitegedde era bweggwako you have to renew ogiraba era ine expiry date nti eno otwalayo eno no renewalinga n'ofuna ki endala PRO card ennaku zino abantu zemufuna teziba mu hard copy bweziti ogiraba eno eri original ogiraba esha erinamu ne siiru munda ogiraba ekigifu nti ba PRO abasooka abedda twafunanga zino ba PRO kati abajja abapya bayina za soft copy okitegedde awo yawulira kwaluddemu mu kintu n'obupya PRO card zedda zabanga za card zennyini ng'ogifuna naye kati tebakyazigaba kyavaawo ekyatuyambe nti twagenda mu semina eyo nze omu ku baayambibwa ne bafuna hint ng'apitira mu ba OBs bange waliwo abakolera Sharjah waliwo gayi gwe ntera okuwa ku voice note omuwarabu omuloka akolera ku Sharjah y'omu ku bakulira gundi ezo era y'omu ku baŋŋamba bwento bwe nakimanya kubanga nze tewali era yansindikira email nangamba Ibrahim go this and this there is a seminar for your nationality every information you will get it go there this time and it will finish this time nanterako email nengendayo era wanali natukawo nga ntambulira ku reference ye nentukawo
embalaga pyala okadi yange nenyingira because singa nayi sina pyala okadi nali sikola kuyingira kwa bali mu briefinga media nga press ne bapyala over liaison between violator and immigration or ministry because pyala obera wakati awo okitegeera tubera ne ba clients nga company ezibera ne ba employees ba staff abayina overstay ne waberawo ne government nze omulimu gwange embeerawo wakati amwe liaison kutambuza kiganye kuteekawo nkwatagana wakati awo kitegedde so ekyavaayo ne batugamba nti teri actually nakinze yakibuuza nokibuuza bayizawe kubanga kyali nkimanyi nti bannayuganda bangi naddala population oba enamba y'abawala abava mu biyumba nga tebalina original passports bazirekayo ne bazireportinga nti ziri lost naye nga ate tali ready kuddaka omuntu oyo agenda kukola ebintu bino wammanga waba tayagala kuddaka kubanga tasobola kufuna grant ya amnesty na registeringa ku bagenda okufuna visa oba okuteeka mu visa empya nga talina original passport yes alina okuba nga alina original passport waba talina kitegeeza abeerewo ya amnesty yamanye nti emusaze tasobola kuteekamu visa kubanga tayagala kuddaka singa adayagala okuddeeka yandifunyeemu akwata bukwasi na reportinga passport ng'eyabula n'afuna travel documents okuva kwembase n'afuna tiketi n'agenda ne registeringa n'addeeka ate bangi bagamba ze siri ready kola ki kuddaka kati abo bonna abatalina passport ekirala bagenda kola batya oba magezi ki baddeeka oba sente zaabwe bazitereke tebaziwa bakozi ba visa magezi tosobola kufuna visa nga tolina original passport ate agenda gijanga gavumenti yajjawo replacement wogenda ku embassy bakugamba deeka embassy yaffe yakijjawo gavumenti yaffe yayise etteeka diaspora passport replacement bagijjawo olina kulinnya noddeeka n'ogikola ki n'ogifuna kati abo abalala abetwanise abagwa mu kategore ya nina emisango eminene criminal cases making sure nti bwemuba mubadde olina omusango nga bakusonyiye kesi eyo ne bakusonyiwa olina akyogera ku mumwa making sure nti omusango ogwo guli closed mu court yes yes ekirala oba olina omusango ku police naye nga omusango ogwo guli under criminal section not civil case but criminal case eyo egenda kuleetera ebizibu webanga teri closed ku police because yo police yano wekola intel ya case egisindika ku system ya court ebeerawo weba tenajja approvinga ku summoninga then still case eberi open kitegeeza oteka mu visa ejakola ki ejja ku rejecting ekyo nakyo kiberenga kimanyikiddwa byebimu ku byenajja mu semina nti kubanga baleeta owa police ne baleeta owa immigration ne baleeta n'owa ministry bonna nga batubuulira okitegedde kulikirayo ddala kuturepresentinga waliwo meka bannayuganda saalabayo n'omu wallahi saalabayo munnayuganda n'omu era bw'abanga yaliyo ajja gamba yandaba semina eyo yalimu okujja nga nze kuba abantu bangi baali bangi actually kuba abapyalawo bepyala abannayuganda tuli batono ge mazima bali basajja mulimu abalebanooni mulimu abaki mulimu abazungu mulimu abayindi abapakistani ate bo bangi tegedde abayindi n'abapakistani bepyala obanja abayirani abasiriya abaegypt bayitirivu olwo yali nnene nga wetutudde naye omuddugavu mwalimu abasudaani naye nga oba olaba era bayawula nti this african osegedde era nga ndaweebwa chance era nafuna privilege eyo nembuuza ne batubuulira nga mbuuza ku kya passport ekyo ne batunnyonnyola ekitasoboka n'ekisoboka anyway buli wentula naawe banjagala nekusokolamu bwongo bwono na buli kimu wabana kibeetaaga okumanya buli kimu naye akale nekakola ki nekatusalako naye nezijukira nti okyaliwo nekyasobola okukola ki okudda kati okuleka mpozi ngo yalina kyagala okubuuza era agende mu comment section naye nga nsuubira ebisinga obintu bikutteko naye bane lwakuba abannayuganda mulimu kale abaana bali deplaced
ng'ebyaddala yeetaaga video n'agiraba n'awuliza ne ku bantu ab'enjawulo. Waliwo olusinze ze Doni simanyi kunnyonnyola nnyo. Actually wentuuka nga njogera nnyo ntandika okunanaagira oba wakigenderera. Nnyinza okwano mu ntandika nga njogera naye wenjira nnanaagira. Kati waliwo oli ng'ate abananaagira bamunyiiza. Kati nga waliwo atananaagira ng'asobola omunnyonnyola bulungi. So muwulize ku bantu ab'enjawulo naye webanga information ogiwulira nti emakinga gitwale. Olaba ng'etankana nawe gendako ku centers ezo weekolere ku research. Naye ku gundi naddala mwe abagenda okukola registration temugendayo mwe abagala ofuluma nga temulina ticket. Kano ke kakulu akasembayo akatalekeka. Bw'oyagala kuddaka funa ticket first, visa change funa ticket first, residence visa funa offer letter oba gye twandise labor contract first. Ogateko trading license ya company eri mu kukolera visa ina okubeera valid. Sponsor ID nakyo kikulu kiri optional but nakyo kigattako remarks okulaga nti company eri serious, sponsor eri serious. So ndowooza byebyo. Mwebale kulaba Nyondo Media, mwebale kugigoberera, subscribing n'ebirala kubanga information ekyaflowinga n'enkyukakyuka. Actually akalala katalekeka tulekeraawo bannayuganda abakola visa oba ba agents okwefuula mbu ffe tumanyi ahead. Ndowooza bambuzaako negamba linda gavumenti ekikonfirming. Okitegedde naye nga waliwo abakonfirming edda ebyabwe. Kati bye bakonfirming ebimu byaze nga biri ki? Nga biri wrong. Kati wano kikubiitinga reputation yammwe mwekuba mwekka. Okitegedde waliwo abagamba abantu mugende ku Tashiru mufune amnesty. Can you imagine? Muno gamba abantu genda ku Sunday ufune amnesty ku Tashiru. Webali ku centers eziri mandatory college si ku Tashiru. Mwekera olimba abantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.